Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya ngenda kusinza bannange, ngenda kugulumiza Mukama, kamono Katonda w'amaanyi, akola emikolo. Obalabye! Embaga etandise! Ngenda kugulumiza Mukama, kamono Katonda w'amaanyi, akola ebikulu eby'amaanyi abange. Embaga etandise basobole banyabo. Katonda wawe bali kwa mukono gwa Mukama ogw'amaanyi. Ngenda Kanani, ngenda Kanani, ngenda kusinza bannange, ngenda kugulumiza Mukama, kamono Katonda w'amaanyi, akola ebikulu eby'amaanyi abange. Nze ngenda Kanani, abange nze ngenda Kanani, ngenda kusinza bannange, ngenda kugulumiza Mukama, kamono Katonda w'amaanyi, akola ebikulu eby'amaanyi abange. Obulokole buno abange bulimu ensozi empanvu, ebisiriko n'ebiko, endwadde nga ziruma abange, obwavu nga buluma Kamala, ebizibu nga bimenya abange mu bulamu bw'ensi eno. Naye ku lw'omukono gwa Mukama tumala ne tusomoka abange mu lugendo luno. Nze ngenda
ngenda kanani ngenda kusinza bannange ngenda kugulumiza mukama amanyi akola ebikulu eby'amaanyi abange nze ngenda kanani abange nze ngenda kanani ngenda kusinza bannange ngenda kugulumiza mukama namono katonda w'amaanyi akola ebikulu eby'amaanyi abange abayisirayiri nga balaba ebikulu nga bali mu lugendo bannange abalabe tebabayinza baliko omukono gwa mukama wadde ng'ebizibu byaliwo naye teyabalekerera mukama w'amaanyi nange nkoye ngenda kanani mama nze ngenda kanani omwami nze ngenze kanani abaana ngenda kanani luno njolekera kanani abange nze ngenze kanani endwadde zannumanga abange njolekera kanani gambira abalabe bange njolekera kanani kano abansekereranga abange nze ngenze kanani kakala akalunja kebbeeyi kakala akalunja ketendo kamba kalo ka mukama nze ngenze kanani nze nange kanani abange abaana bakola sente wali abaana mbaye ku sente abaana mbaye ku sente wewale mama wewale naye nno sebo agamanyi naye sebo obugalo bwa Yesu katubuulire abange abaana mbazeemu amaanyi n'engalo. Wow, God is real balabe taata. Mubaha mashini mpundu bavandimwe batugiriye neza kabisa babadde ne kamukoka bagenda kudda balina tiimu zibbiri balina kati eddaka ey'abakulu ey'abatejja kudda maaso sebo tulinawo omuyimbi Engineer Brian ayingidde mu kizimbe dufite Engineer Brian webale
So mbadde nsaba aba blessed babeerenga bali ku mmeeza ez'emmaaso kubanga ze tugenda okusookerako eziriko ba taata ku sayidi eno ne ba taata n'abagole ku sayidi eno. So aba blessed Charles muddeko mu maaso, ezo ze kategole ze tutandikirako. Kati then n'abalala tutandikire ku kategole eri. Mugenda tulekera y'abalala tutandikire ku kategole egenda okuliira sayidi eri.
tukola twebwe n'amahoro masa hakurya. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bw'oti omwana waffe oyo. Oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko. Abayina emikolo mukwase bukwasa. Mubira ku bantu sebo mwana mulenzi. Omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza. Webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. Mu mazima amatuufu mwabategese bannange. Buli akutte kyakutte n'awaayo ku lw'omukolo guno Mukama abawe omukisa abaddizeewo we mujje. Abange mubawe engalo abaana bano abatya Katonda. Bannange bulijjo nebuuza lwaki muli bagimu. Simanyi wakutandikira, simanyi wakoma, naye mwenna from both sides actually, friends and family, bannaffe betusaba nabo ku church that became family as well. Mukama abatuweera omukisa. Pamela tukuwadde ekika ekitya Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza ne ba service providers bonna. Mukulu Blessed Charles. Abange mumuwe engalo si kyangu muntu muwanvu kukakkana bw'atyo. BGP Victor and Pamela's wedding. Wow. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okuwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events era ye bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselectingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde, Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde, Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events.
okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events ngolokose ngendo okukola obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events ngolokose ngendo okukola
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart. Blessed Gospel Promotions and Events bw'oba w'omukolo gwo tewejjusa gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-881-3 bagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working. Basoni banyabo fenna tuseme ekitiibwa n'engalo ezo ze Mr. Kasoma Tata mumwanirize n'engalo ez'amaanyi. Kasongola twebwe n'amahoro masa hakuryi. Twebaza Blessed Charles weebale nnyo olw'okututimbira obulungi bw'oti omwana waffe oyo. Oyu niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko. Abayina emikolo mukwase bukwasa. Mubira ku bantu sebo mwana mulenzi. Omwana oyo atukoze bulungi weebale nnyo butatukaluubiriza. Weebale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tegulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-86-3 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BGP TV, The Father's Heart. Tegulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP
GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya